Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates omulamuzi yagenze maaso n'okuba nga ate atabukira Shamim Malende onono nga looya ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati Shamim Malende yalabiseeko ng'ali mu kkooti e Masaka wanono babadde bagenda maaso n'okuba nga bawuliriza emisango egivunaanibwa omukulu Eddie Mutwe n'okulaba nga omukulu Eddie Mutwe afuna bail okuva mu kkooti e Masaka. Kakati omulamuzi yagenze maaso n'okuba nga asekerera Shamim Malende n'amuvunaana okuba nga yeebuusiza ku musango gw'atamanyiiko kintu kyonna. Era kino kyaleetedde bannamateeka ab'enjawulo okuba nga beebuuza ku nkola ey'omulamuzi ono. Kakati Shamim Malende azaalabikako ng'ali mu Masaka ng'agenda maaso n'okuba nga yeenyigira mu kuba nga ataasa bannakibiina ekya National Unity Platform abali mu makomera abatawoozesebwangako. Era ono gye buvuddeko yalabikako mu katambi ng'atabukira ba judges ne gavumenti okuba nga yateeka ba judges batono mu kibuga kino Masaka. Era omukulu ono Shamim Malende aze ayamba ba foot soldiers ab'enjawulo. Kakati omulamuzi ono kino kyagenze maaso n'okuba nga ate kireetera bannamateeka okwebuuza enkola eno ey'omulamuzi okuba nga yamaze googera ebigambo ebyo. Ate y'omukulu Eddie Mutwe yalabiseeko mu kkooti era kigambibwa nti poliisi yalemesezza bannamawulire okuba nga bayingira mu kkooti eno eyabadde egenda maaso mu kibuga kino Masaka. Y'omukulu Eddie Mutwe baamugye Masaka ne bamuleeta mu Kampala okuba nga ate awerenemba n'emisango emirala. Kigambibwa nti omulamuzi yagambye nti okuggyako omukulu Achileo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'omukulu Abed Bwanika be bokka abasobola okuba nga bamusobozesa okuba nga awa abantu bano ba National Unity Platform okubawa bail. Era yagambye nti abalala bonna abayinza okujja okusaba bail tebalina kye basobola okumukola era tebalina sse maaso g'omulamuzi ono. Kakati kino kyongedde okuba nga ate kizibula amaaso abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Eddie Mutwe n'omukulu Achileo Kivumbi kigambibwa nti baleeteddwa mu Kampala okuba nga bawerenemba n'emisango egy'enjawulo. Era olunaku olweggulo baalabiseeko nga bali mu kkooti wano mu Kampala era nga bano babadde babavunaana emisango emirala nga kuno kwe kuli omusango ogw'okusima ekinnya wano mu Kampala nga tebalina mpapula ezibakkiriza okugenda maaso n'okuba nga ate bakola ekikolwa kino. Ate ye omukulu Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri ng'ali mu kibiina ekya NRM yavuddeyo n'agamba nti aba opposition abakkiriza nti gavumenti eno ebanyigiriza baddembe okuvaamu, baddembe okuba nga bagivaamu gavumenti eno tebakaka kubeerawo. Era Prime Minister ono bino yabyogedde oluvannyuma lw'okuba nga abakulu mu kibiina ekya NUP bali mu kwemulugunya olw'abantu baabwe abaze bakwatibwa ne basibibwa ate ne bataleetebwa mu kkooti okuwozesebwa. Era tujjukira bulungi nti twetegekera akalulu k'omwaka gw'2026 ng'ebibiina eby'obufuzi eby'enjawulo byongedde okuba nga bikakasa nti byakwenyigira mu kalulu kano ak'omwaka gw'2026 nga n'omukulu mu kibiina ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nate wakwesimbawo ku bwa President ng'akwatira bendera ekibiina ekya NUP. Ate y'omukulu omukyalo ono
Robina Nabbanja Musafiri nga ye current Prime Minister naye yalabiseeko mu kamyufu aka NRM nga yeesimbyewo era omukyalo ono yawangudde akamyufu ka NRM era omukyalo ono nate 2026 wakukomawo mu Parliament n'omukulembeze w'eggwanga aliko kati His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni naye wakuddamu nate okukomawo okwesimbawo ku bwa President 2026 mu kibiina ekya National Resistance Movement. Stay tuned.